Abapoliisi bano nga baduumirwa atwala poliisi mu kitundu kino Philip Achaye oyinza okugamba nti be bakanaluzaala. Bano bayingidde ekisaawe kya Salt Sports Ground era bwe batyo ne batandika okuba omukka ogubalagala mu bawagizi abadde bawuliriza ebigenda mu maaso. Embeera eno ewalirizza abantu okusaasaana nga bataasa obulamu bwabwe. Kyokka waliwo abatakkiriza mbeera ebadde egenda mu maaso era bwe batyo ne basalawo okwanganga poliisi n'amayinja. Oluvannyuma lw'eddakiika nga 10 nga Mbabazi amaze otuuka ku kisaawe kino ekya Sports Grounds nate poliisi esazeewo okuba omukka ogubalagala era bwe twogerera nga abantu bonna babagobye ne Mbabazi essaawa tetumanyi wawaali. Poliisi ekalambidde ku ky'olukuŋŋaana luno obutagenda mu maaso kyokka ng'eringa efuuyira endiga omulere. We don't want to take it. I can also order take here. Don't touch me. Don't touch me. I come talk to you. Don't. Okay. Don't try me. Assault. Don't try me. Don't assault. Don't assault me. Don't assault. You have a family. You have a family, my friend. And after 5 months from now, you will not be out of this uniform and it's not a disaster. It's not good for you, my friend. Mbabazi tumubuzza ku mbeera eno era bw'ati bw'atwanukudde. There is no way the police can take this kind of action without consulting the president. They would have had the president. Because it's very serious step to take. And especially when I had been talking to this Kari had written that letter. So for this to happen, they didn't even write me. They didn't say anything, whether the police or the electoral commission. So ono era agamba nti ekikoleddwa tekirina ngeri yonna gye kigenda kujja bantu ku mulamwa. Now, what they're doing really is, as I told the crowd, postponing the inevitable. Stopping me now, I don't know whether they will stop me. They will have to stop me from being nominated because I've only fought to go to be nominated, and I'll go to every constituency. So what will they do? Oluvannyuma olukuŋŋaana luyimiriziddwa kyokka abantu beeyongedde okwanganga poliisi nga bagikanyigira amayinja nga naye bwe banukula n'omukka ogubalagala. Bino nga tebinnabaawo namungi w'abawagizi ba Mbabazi beeyye ku nguudo z'omu kibuga Soroti okwaniriza omuntu waabwe. Ono bamujja ku kyalo Apuyo nga bamuwerekera ekireeseewo okusanyalala kw'entambula mu kibuga Soroti. Ekyokuba nti akakiiko k'ebyokulonda kavuddeyo olunaku lw'eggulo ne kalabula nti enkuŋŋaana za Mbabazi zandiyimirizibwa olw'engeri gy'azikuttemu. Mbabazi agamba nti olukuŋŋaana lwe olw'okuba olunaku lw'enkya mu kibuga Jinja lulina okugenda mu maaso. Julius Senkandwa, NTV.